بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى atunyonnyola mu suratu Maryam aya zetugenda okulaba nga Allah yatandika n'ennyukuta ensirifu ng'agamba mu kitabo kye ekitukuvu Kaf ha ya ain sad. Ezo ze zimu ku nnyukuta ensirifu ze twagamba nti Allahu a'lam bimurade. Allah yasinga okumanya ekiruubirirwa kye mu kusirisa ennyukuta ezo. Allah subhanahu wa ta'ala teyatubikkulira kyama kya nnyukuta ezo ensirifu, naffe tulina kuzikkiriza nga bwe yaziteekawo nti nabyo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك mu kitabo kino Qur'ani mulimu okujjukiza otegeere okusaasira kwa Katonda w'oggwe Nabbi Muhammadi kwe yateeka abdahu Zakariya ku muddu we eyali ayitibwa Zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ jjukira ekiseera naada rabbahu bwe yakuwuula Katonda we Zakariya ng'alaajanira Katonda we ng'amusaba nidaan khafiya, olukoowolo olwali olw'ekyama nga teruliimu bandabe teruliimu bampulire, ng'ali mu kifo kye yeekwese mu ngeri ye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamulaba yekka. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال ناقام ربي كتوند وانجي إني مزمان زومد والزكريا وهن العظم مني أمقومبا كما زوكون جبا amagumba gamaze okunafuwa nkaddiye, washta'ala ar-ra'su shayban, omutwe gwange gumaze okukoleera envi zonna zimbunyeebunye mu mutwe envi, walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, naye sibeerangako Allah subhanahu wa ta'ala mu kusaba kwange kwe nali nkusabye n'obeeranga onjabulidde n'otanyanukula. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي. الله سبحانه وتعالى تنمز omudduwe ng'agamba nti ntidde omudduwe Zakariya yafuna okutya n'agamba ntidde abaana b'abakitange abato, abaana b'abakitange abajja okunzirira min warai mabega wange, ndaba nga tebalina buvunaanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno. wakanat imraati aqira, nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba. fahabli, nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli, waliyan, nkusaba ongabire omwana anadda mu bigere byange abeere ng'asikidde eddiini eno ebeere ng'egenda mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala nkimanyi nti olina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye, naye teri kikulemerera singa oba oyagadde okubeera ng'okikola. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يرثني omwana oyo ajja kunsikira, wayarithu min ali yaqub, ajja kusikira famire ya Yaqub, waj'aluhu rabbi radiya, ay Allah nkusaba omufuule omudduwo asiimibwa eyo gy'oli mu ddiini eno gy'onooba omusaliddewo okubeera nti agisikira ebeere ng'egenda mu maaso, ng'egenda mu musaayi gwaffe, ng'egenda esikirwa ezzadde lyaffe. Ayi Allah muteekeko okusiima kwo. يا زكريا إنا نبشرك
نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Zakariya yalina mukyala we batunnyonnyola mu byafaayo ye yali muganda wa maama wa Maryam eyayitibwanga Hanna. Allah subhanahu wa ta'ala yali yamukaddiya nga talina mwana nebba Zakariya. Ya Zakariya, Allah emwanukulu wange gwe Zakariya, inna nubashiruka bighulamin, mazima ffe tukusanyusa ojja kufuna omwana omulenzi, ismuhu Yahya, ng'erinnya lye bajja kumutuuma nga ye Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, erinnya eryo tetulituumangako olubereberye lwa mwana oyo nti waliwo eyali alikulembedde ng'aliyitibwa, wabula yalisooseeko okubeera ng'ajja kuyitibwa Yahya. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ناغام ربك توندا وانجي أنى يكون لي غلام نابيرا انتيانغام فنو موانو مولنسينغا بوغامبي وكانت امرأتي عاقرا غاتو كماني برونجي مچارا وانجي مغومبا وقد بلغت من الكبر عتيا songa tenga nange ntuse mu myaka egy'obukulu egirabika nti nno ngonze, egirabika nti nno maze okuggwamu ennyingo zitadde. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال نامugamba كذلك bwekityo qala rabbuka, Allah bwagambye, Allah subhanahu wa ta'ala ekyamaze okukyogera n'agamba huwa alayya hayyin, ekyo gyendi kintu kyangu nnyo. wakad khalaqtuka min qablu, nze nakutonda ggwe olubereberye Zakariya, walam taku shay'an, tewali kintu kyonna, naye kaakati wooli nze amaanyi ag'okutonda ngalina ekyo kindekere. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال ناغام ربك توندا وانجي اجعل لي آية kusabonterewo obubonero kwe nnaalabira nti mukyala wange kati afunye olubuto. Qala naamugamba ayatuka obubonero bwo bw'ojja okulabirako nga bw'osabye, alla tukallima nnasa 3 layalin sawiya, tojja kwogera n'abantu ennaku okumalira ddala enzingu 3 ez'omuddiriŋŋanwa, nga Allah subhanahu wa ta'ala akugjeemu akoogera ng'olaza bulaza eri abantu. kasita onoolaba ekyo ojja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala teyakulagaanyisa kituukiridde. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج لميفرم على قومه ريابانت من المحراب ngava wali essinzizo lye, yagenda okwesanga nga takyasobola kubeera ng'ayogera nabo. فأوحى إليهم, n'abalaza bulaza, n'alaza abantu eri abantu be yali ayagala okubeera ng'alina kyabagamba. ekyo kye yali abagamba yali abategeeza ansabbihu bukratan wa ashiya, mwongeremu amaanyi mu kutendereza ku makya n'olweggulo nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. oluvannyuma nga Yahya amaze okuzaalibwa, Allah atugamba nti yamugamba, ya Yahya wange gwe Yahya, khudhil kitaba biquwwatin, ekitabo kyaffe kye tukuwadde ekirimu amateeka kikwase maanyi. wa atainahu alhukma sabiyan, twamuwa okubeera ng'omusajja oyo Yahya yali ategeera nnyo ng'akyali mwana muto. Allah n'amuwa okutegeera n'okulamula n'okumanya. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo abimuwa nga birabo ng'akyali muto. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا, twamuwa okubeera nti muntu alina okulumirwa abantu. min ladunna, ekyo kyava gye tuli nakyo ne tukimuwa nga kirabo. wa zakatan, omusajja oyo ne tumuwa okubeera nti yali mutukuvu nga teyasinza ku ebyo binyiiza Allah.
teyakola mazambi agagalabika nti gayinza okunyiza Allah yamutukuza bulungi nnyo. Wakana taqiyan, nawangaala nga musajja mutya Allah okuva mu buto bwe mpaka Allah bbanga lye yamuwangaaza. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه yali musajja awulira bakadde be nga abagondera. ولم يكن تيالي جبارا kiwaji asiyan omujeemu, yali mwana muwulize eri bakadde be, teyabeerako kiwaji, teyabeerako mwana mujeemu ng'abantu abalala bwe babeera. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه, mirembe ne tugamba jibiire ku mwana oyo. Yauma wulida, okuva ku lunaku lwe yazaalibwa. Wa yauma yamuutu, ku lunaku lwalifa n'atabeera nti ajja kufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde baggyibwamu emyoyo. Wa yauma yub'athu hayyan, ku lunaku lwajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana. Allah yambeera nga amuteekako mirembe myereere ebiribeera ku bantu ebyentiisa ebyo tagenda kubeera ng'abiraba. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب, جكر مكتاب تشنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتكودي مريم, جكر مكالا يتوى مريم ومكالو الله سبحانه وتعالى منيمز النبي صلى الله عليه وسلم. إذ انتبذت من أهلها, جكر كسيرا ويا ولد كبانتوبي مكانا شرقيا, ناغين ردا مكفو إيشاري إيشيبو فانجوبا singo bogeraageranyiza n'enju yeewaabwe. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. omukyalo oyo Maryam muwala wa Imran eyali azaala Isa alayhi ssalamu, Allah gwanyumiza nabbi we sallallahu alaihi wasallam agamba bwe yeeyawula nadda eri ku kifo eky'ebuvanjuba. فاتخذت من دونهم حجابا, ناتيكاwo wakati we ne wakati w'abantu be olutimbe, naateekawo ekintu ekisiikiriza babeere nga tebamulengera ali mu kifo ekyekusifu. fa arsalna ilaiha ruhana, ne tusindika gyali malayika waffe mwoyo mutukuvu Jibrilu alayhi ssalam. fatamassala laha basharan sawiya, n'abeera ng'amujjira ng'ali mu kifaananyi eky'omuntu omulongoofu omulungi, ajjudde mu kifaananyi ky'omuntu ow'obuvunaanyizibwa, n'abeera ng'agenda eri omukyalo oyo Jibrilu alayhi ssalam mu kifaananyi ky'omuntu omujjuvu ow'obuvunaanyizibwa omulungi, abeere nga amutuusaako obubaka bwaffe. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت omukyalo ono bw'amala okulaba omusajja ono yali mu kifaananyi ekya Jibrilu yali mu kifaananyi ky'omusajja, n'agamba Maryamu, inni a'udhu birrahmani minka, nsaba Allah ntaase singa obeera ng'oli musajja alina akabikozza okubeera ng'ontuusaako, nsaba Allah abeere ng'akuntaasaako. in kunta taqiyan, bw'obeera ng'oli atya Allah, kwataagago ondeke mu mirembe gyange onviire. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال ناغamba إنما أنا رسول ربك, mazima nze ndi mutume owakatondawo antumye okujja gy'oli liahaba laki ghulaman zakiya, mbeere nga nkugabira omwana omulongoofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna, atajja kukola zambi kuno ku nsi, ajja okuba omutukuvu eri Allah subhanahu wa ta'ala, omuyonjo mu byenzikiriza, omuyonjo mu by'obulamu bwe, omuyonjo eri abantu abalala bonna. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام, namugamba
Mariyamu ng'agamba Jibuliru eyali mu kifaananyi ky'omusajja nti butya bwe nnaafuna omwana nga bw'oyogedde, walam yamsasni basharun nga sirabaganangako na musajja yenna, walam aku baghiyan ng'ate sikubangako ku bwamalaaya. Kinaaba kiti ekyo? Kuba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana, naye nze sikikolangako. Kinaaba kitya? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال جبريل نامغامبا كذلك بويكيتو نيابو قال ربك يومرزو الله bw'ayogedde هو علي هين ناغامبا nti kunze ekyo kintu kinafu nnyo era kintu kyangu ddala. walinaj'alahu ayatan linnasi, twagala omwana ono enzaala y'ebeeri nga kyamagero eri abantu abalala bonna. wa rahmatan minna, era nga kyakusaasira, okusaasira okuvudde gye tuli. wakana amran maqdiyan, ekyo tekiriiko kuteesa nsonga yaggwadde okusalawo nti gwojja okuzaala omwana atalina kitaawe. ekyo tekiriiko okubeera nga tuwanyisiganya birowoozo, kyaggwadde eri Allah okukisalawo. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. fahamalatuhu, omukyalo oyo yafuna olubuto lw'omwana oyo. fantabazat bihi makanan qasiya, n'abeera nga yeeyawula n'olubuto olwo mu kifo ekyewala n'abantu be, abeere nga abantu be ababeera wala mu kiseera ky'okubeera n'olubuto, baleke okulaba olubuto olwo ng'ate tebamumanyangako mbeera zonna za butambuze, wadde okubeera nti yali afumbiddwako omusajja yenna. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاءها المخاض, ebisa byamujjira mu kiseera ky'okuzaala ng'omukyala bw'abeera, ila jiz'i nakhlati, ng'ali ku nduli y'entendaawo ng'alaajaniraawo obulumi. qalat, n'agamba mu kiseera awo ng'awulira ebisa bimuluma, ya laitani, nga zinsanze nze Mariyamu waabwe, mittu qabla hadha, singa nafanga embeera eno tennabaawo. wa kuntu nasiyan mansiya, n'embeera eyeerabiriddwa ddala atakyayogerwa nako, kubanga omuntu waafa yadde yali ayagalwa nnyo abantu bamwerabira nga tebakyasobola na kumujjukira kumwogerako kintu kyonna. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها, نامكوولا الله سبحانه وتعالى يمكوولا ng'agamba min tahtiha, yamukoowoola okuva wansi. abamanyi batugamba nti omwana we Isa alayhi salaamu ng'amaze okumuzaala ye yayita nnyina n'amukoowoola. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekyamagero kye yalaga maama w'omwana oyo nga muto n'ayogera n'amugamba, alla tahzani, maama tonakuwala, kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan, Allah atadde wakati wansi wano w'omuti we tutudde, Allah atuteeredde wakagga akakulukuta amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde amazzi gaagano, leka okunakuwala weeyiseeka onyweko obeere ng'oddamu amaanyi. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك نينيا, ng'onyenyoza gy'oli, bijidhi nakhlatin, enduli y'entende eyo gy'olaba gye tutudde wano wansi, tusaqitu alayki rutaban janiya, zijja kuwandagala nga zigwa gy'oli, entende embisi ddala ennungi ezisaana omuntu okulya, obeere ng'olyako ofuna amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikola nga kyamagero, yamuteerawo entende ezirabika nti ntuufu okubeera nga ziriibwa mu budde bwazo obuliibwa, n'abeera ng'amuteereddewo n'amazzi anywe, nga bw'aliikiriza entende abeere ng'afuna amaanyi, kubanga era kitugambibwa nti entende ezo
ku bakyala abali mu biseera ng'ebyo zibayamba kinene. Allah subhanahu wa ta'ala bwe bujjanjabi bwe yamuwa amazzi n'entende abeere ng'anywa abeere ng'alyako. كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي ليكنتندزو washrabi onywe ku mazzi ago Allah gatuwadde wano wansi. Waqarri aynan obeere ng'amaaso go gawessanyu obeere ng'otunula muntu n'ey'omuntu atalina bulumi. Fa imma tarayinna min albashari ahadan naye singa ogezaako okubaako omuntu yenna gw'olaba faquuli mugambe ng'abadde alina kyakubuuzizza inni nadhartu lirrahmani sawman neyamiri Allah subhanahu wa ta'ala okusiba okwogera sijja kubaako kyenjogera. Falan ukallima alyawma insiya sijja kusobola kwogera na muntu yenna olwaleero. Ekyo kikole kijja kubanga kitegeerekeka yadde onooba okikozesezza sayini bubonero bajja kukitegeera nti oli mu basiibye abatajja kubeera nga boogera na muntu yenna lunaku lwaleero. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها تحمله يجنب ببيوي eri abantu be ng'amusitudde bulungi. قالوا bonna ne bagamba ya maryamu lakad ji'ti shay'an fariyan otuleetedde ekintu ekitalo ekiyitirivu ekiddukwa. Kiki kyotukoze mwana waffe akuze nga tukumanyi nti oli munnaddiini kyotukoledde kintu kinene nnyo ekitasaana kubeera nti okituleetera nga ffe bakadde bo. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون يوانge gwe mwannyina Haruna ما كان أبوك kitaawo tabeerangako imra sawin muntu eyeeyisa mu ngeri y'obwamalaaya embi. Wama kanati ummuki baghiyan ne maama wo tabeerangako mukubi w'abamalaaya gwe empisa eyo ogijjeewo etaali mu bakadde bo. Mwana wange otuwe mudde kitalo nnyo kyotukoze otuleetedde ekizibu mu famire yaffe. Maama wo tekimanyibwangako mu byafaayo bye wadde kitaawo gw'omwana empisa eyo ogijjeewa. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه ماما وبيبي yalaza bulaze eri bbebi ye. Qaalu ne bagamba gwe omuwala gwe oyinza otya okutulaza eri bbebi ng'olinga ategeeza nti gwe oyagala ayogere naffe. Ne bamugamba kaifa nukallimu tuyinza tutya okubeera nti tugenda kwogera man kaana fil mahdi sabiyan n'oyo omwana bbebi ali mu kibaya omuto atayinza kubaako kyayogera. Obadde ki Maryamu oyongera bizibu ku bizibu okyatunyiizizza ate ogaanye okwogera naffe ate osonga ku bbebi ali mu kibaya tubeere nga twogera naye. Mwana waffe ki kyoyagala okutukola? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال omwana n'agamba bbebi ng'ataasa nnyina n'ayogera ebigambo bino ng'akyaliko ekirira nga bbebi ddala ali ku kibaya. Inni mazima nze njogera nga mbategeeza mwenna abavunaana maama Abdullahi ndi muddu wa Allah. Allah yantumye, Allah yantadde mu mbeera eno gye mulaba. Ataani alkitaaba agenda kumpa ekitabo. Waja'alani nabiyyan era Allah yanfuula dda nabbi. Allah subhanahu wa ta'ala ayogeza omwana eri abantu ba Maryamu ng'ajja Maryamu miguwa yali tasobola kwennyonnyolako. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
waja'alani mubarakan omwana agenda maaso nga nnyonnyola abantu be nti taata Allah subhanahu wa ta'ala nfudde ow'omukisa aynama kuntu wonna wendibanga ndi wa awsani bisalati ankuutidde okubeera nti nsaalenga wa zakati ate ntoolenga ne zaka ma dumtu hayya ebbanga lyendi